era ebiseera ebyo abasambi b'omupiira bangi we bagendera ewa kufuna ba professionals bangi neŋŋenda banesoyi ne bagenda Onyango ne bagenda baana bangi nnyo ne tuuka okubanga bw'oyita national team ojijja bweru eba professionals. Yes, yeah. So awo essuubi bwe lyatandikira because twabeeranga ne kiri nti bwe twatusamba ne teams zabeeranga n'abasambi abo bayise owegundi kati bagenda kusamba ne Uganda era ebiseera ebyo kyatometinganga nnyo bannansi n'abasambi bagamba leero tufumbe bayise owegundi bajje basamba against Uganda so nga mu nkambi ako ka inferiority nako kakola ki kati bwe twagenda abasambi puli abasambi nga 15 kati that confidence nekumagamba naffe kati we are professionals. Yes. Nigeria netukiba wano netugenda eri netubba so confidence yawo bwe yatandika omupiira gwa Nigeria wano mu ggwanga zali penalty spin yadde vidobo wa Ibrahim Sekaji wali mu mupiira ogwo sali mali ku kadi kale n'ensambo ogweri ogwe Nigeria gwe batubirako omupiira ogwo golo yali etya amazima amatuufu ate twateeba yaserunkuuma yali ya koona ne baleeta ekoona Geoffrey Serunkuuma actually yali outswinger gwakuvaayo Geoffrey Serunkuuma ng'ali mu basajja nokyuka bweba outswinger bano babeerayo mu ggoolo yaabwe gwe nooba so naanoodinga omupiira yogera muki final offside ng'abantu bali eri mu ggoolo yaliwa yes so bwe bamala okufuweeyo offside netusamba second half twawakanawakanako naye kankubuulire omupiira ogwo tegwali ku TV mwawuliranga buwulizi kati abasajja abo ba West Africans baali omupiira bagutwala ku level yawaggulu bo nga bamanyi kati right now katugambe nti sijagamba nezo club zizikola naye namwe nti Villa kati yeetaaga nnyo okuwangula ekikopo ziviper zeetaaga okuwangula ekikopo zikesi zeetaaga so nga bakola embeera yonna bakujja ku kisaawe ne bagusookeze ne kati awo bale officiationing ebeera mbi ddala ddala bw'ova ku officiation okubeera embi ne bagujja ne kuki ne ku television badibagire ddala ki because bali waka nga buli kimu bakikola so bafuna teyalina free kick nawe yali koona actually nga bafuna ekoona nga balireeta Kanu n'akwata Onyango bwati Onyango ng'agenze mu mupiira agukwate Kanu n'amukwata bwati n'amusika n'amuzza wansi n'atomera omupiira mu ggoolo n'agibala Enefic Media mulungi andaba okugamba otenda gy'oli Enefic Media betwogerera ku nsonga ez'enjawulo mugamba mutya mwenna abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ababeerawo ne mutugoberera ku mikutu gyaffe emigattabantu YouTube, Facebook tubeerako ate okulaba nga tukuweereza emboozi yonna ey'enjawulo lunaku lwaleero tuzze aye tubeere nga tugendako mu nsika y'ebyemizannyo atubadde nnyo mu byobufuzi ne tubeera mu nsonga z'ebyobusuubuzi n'ensonga endala olwaleero tuzze mu nsonga z'ebyemizannyo mugenda vaamu ate ebyokuyiga eri abavubuka abajja naddala abaagala osamba omupiira ffe nno twakugezaako ne tubuukirako awo mu bbanga nga abazadde bagaa nti ayingira mu mupiira sebo kapi abazadde baatugambanga nti bw'oyingira omupiira okusoma kuganye oba oyonoonese kati ffe abamu bye byatujjayo naye ng'omupiira twandikoze eki twandigwagadde so twagala tubeere nga twogera ku nsonga ezo tuli ne Kapiteni Ande Mwesigwa omu ku basajja abantu be bajjukira abalina history mu mupiira gw'eggwanga Uganda ne Sports Club Villa yakawangula waliwo mu Villa ya Billion
nze nasembayo tisikulira Villa nali vice captain wa Edgar Watson. Actually gwe mwaka ogwo Edgar gwe yamala omupiira gwe yawumulira nkuba Edgar agenda okusembayo okusamba omupiira ndowooza oba yali alina injale season eyo nze nali ngambeera captain naye nga Edgar ye like ye captain naye nga mu kisaawe nze nsamba because yalina injury season eyo nayo so nga nze nsiba ekikomo kya Villa. Akim Magumba kiki yalina bukugu bwa kuba captain munaye bagamba obukulembeze buva eri Katonda. Tulina Andy Muziga tugenda kubanga tutandika kwatandikidde eyo intro yaffe gyetandikidde asambye omupiira mu teams ez'enjawulo agenda kubanga era zitunnyonnyola yaliko wano mu Sports Club Villa agenzeeko ebweru bazanyi bangi bazanyiddeko mu IBV ddala wano mu ggwanga Uganda naye agenda kubanga atubulira connection eyo ani agitandika Tony Mawejje ani n'abalala ajja natubulira contract ye ya Bidvest Wit bagitugamba nti sayinize ali tasayinize andi twesimye okubana kale sebo nsaba omulize ku mulabyo balamusiza mwenna abalabi ba Fake Media nange andi mwesigwa ndi musanyufu okuba nti kwendi kuno omukutu obuze ebbanga of course mbuze ng'omuntu era omukozi bwabeera ndi mukukola kimanyi bulungi nti ndi director w'essomero erimu Amesco High School erisangibwa e Wakiso mu Gwanya Village. Essomero eryo lyemmanyi obulungi lya secondary era nga nalijja mu mupiira sente ze nakola mu mupiira n'ensalawo n'enzimba essomero so lirwaninga kuva senior mpaka senior 6 lyabawala n'abalenzi lyaso gyembulidde eyo andi nga tunakubeera nga tutandikira ku gwengaggwe bw'otandise ku ssomero nenzijukira abazanyi abasinga abavaayo n'abakulira kawoshi n'abasambira omupiira ababajjanjabe n'ebintu ebirala nabagana embeera yaabwe si nnungi naye nga basambiddeko mu timu ennungi bo lwaki temubayigiriza saving system eyo munange nno sijagamba nti kubayigiriza but kyenyinza okutegeeza nti ab'emyaka emabegako ku ffe abo tujja banenya kitono bambi mu mupiira temwabeerangamu ssente bagenda mukwagala tebasasulwanga misaala ekyo okukkiriza era ojja babuuza bajja kukubuuliranga esente ze baatufunanga zezo sente ze baba bafuuwanga obufuuyi bali mu kisaawe basamba omuwagizi naabo era babalabanga ngadduka bw'ateeba goolu najja ku katimba wenakivubo n'ateekayo engalaati ne bamuwaaki ne bamuwa kali zezo esente ze batunulyanga sente mu mupiira so tujja kubanenya kitono abantu abo era saagala kubaako n'omu gwensalira musango nti lwaki saawa zino embeera eri bwetuba bwetyo ate era nja kutegeeza nti ne saawa za kaakati kyawukanira ddala ku biseera ebyo nti kati omupiira gwafuuka commercial singa era kyali kinyumo yaliweringa abantu tekiba driving nnyo into ebyensimbi naye kakiri commercial nti nannyini kiraabu ayagala ssente omusambi ayagala ssente actually n'omuwagizi ayagala ssente because ye tiimu bwefuna basponsa sente omuwagizi aba afunye okyekera nti kiraabu ejja kuba so nekiba nti saawa zino sente ziflowinga nnyo nnyo mu mupiira not like before bwenkubuuza nti eddaani yali sponsor wa Express ndowooza nalaba yali police nali Bellage Ajipu is it Ajipu yes yajja bagalaawo gundi yali mu myaka gyaffe naye mugaye bali eri before us awo tewali kugamba nga omupiira kinyumo omugaggaze asanyuse n'abagamba mukwate eyo so bambi tetubanenya nnyo kuba nti embeera gye balimu yeeyo ffe tujja kunenya nnyo abaana okutandika generation yaffe kuba esente zibaddemu
bakusasula omusaala contracts ziriho nadimowaso kati aba generation yeno bafuna nekundi ne sign on fee nti kakati FUFA yateekawo etteeka erifuga amakiraabu nti osooka notunuulira budget ya kiraabu eriki before even okugifuna license to play in the super division nti esente ezo obalaga nti ensawo yange ezitowa bweti ne bamanya nti kati awo ojja kusobola okulwaninga ki kiraabu ojja kusobola osasula abasambi ojja kusobola okukola emisaala abatalina sente ezo kiraabu era tekola ki ebigisezamu aruwahiru so kakati kisobola nti kirungi era we tujja okunenyeza abaana ab'ensangi zino emigigi gino kati egizeeko nti tolina kyogenda kugamba bantu nga sente obadde ozifuna kapiteni neyanziza neyanzeege njagala nzire ku ggwe ng'omuntu awali tuyiseewo tulabe engeri gye tusobola okukitangazaamu ngaffe omupiira oguyingiddemu tti tetujja nnyo kukkirira nnyo wansi omupiira nagutandika ddala nga ndi mwana muto ge mazima matuufu kuba nawa history yange mbadde njiwa background yange ze taata wange yali mujaasi yali mujaasi naye ngaate sports officer mu magye mu barakisi y'ejjenja so nga bw'omanyi abajaasi nti buli kimu abasobola okyetuusaako kati the fact that yali sports officer ebyemizannyo byonna ebyajjanga mu magye nga abirinaku access era ffe ejjinja gye nazaalibwa ku main street ebukwe nazaalibwa ku block ezo era baali batumanyi nti omusajja oyo sports officer magye so twabiranga ne equipments zaki z'ebyemizannyo engato emipiira nze nalaba omupiira nga ndi mwana muto ddala kutandika okutegeera ebikozesebwa ngaobirina nga mbiraba so nenvopinga the love for the game ate era ne taata wange yali musambi wa mupiira kuba yasomeranga ku Jinja SS era mu school team ya Jinja SS yali mwali ng'akola ki ng'asamba so nalinamu akasaayi ak'omupiira ate ne kagetinga motivated with the environment nalabanga kuki emizannyo ate ng'era naye yatujogingisanga ne ku makya nga bw'omanya sports n'atwagazisa ekintu so netandika nga ndi mwana muto era edda ejjinja waliwo tujja kuyita football teams kalinaku zino zibayita academies edda tebaziyitanga academies so waliwo katimu bakayita ka Aldina ne ka Sea Princess bwebwo obutimu bwe twasambirangamu nga bulina abantu ababuvujjirira ababuteekamu akasente nga baagala nnyo obwana obusambe omupiira so bwetyo netandikira ddala nze natandikanga mu academy kankyogere bwetyo kati engeri gye nakulira ejjinja waliwo clubs ez'enjawulo naye immediate club yali Nairo Football Club naye kati ekyali Nairo yavaawo eyalinga etunudde nnyo mu baana bano abato era eyo nja kiyita academy Aldina Soccer Academy yalinga fida yaki omugabirizi nga ebitone ng'efiidinga Nairo era Aldina eyo yaproducinga abasambi ba Ronald Mugabi ba Mike Sebalinga ba Fred Batwala ba Ali Lukungu abasambi abo baba munne Ali Lukungu tomumanyi naye I think is one talent Uganda gye yasuwa bw'onoobuuliriza ennyo omwana oyo yasambirako mu bumeme oyo Ali Lukungu nga yali mu senior 4 ku St. Joseph Naggalama mumeme nemusayininga naye ne bamuyitawo paka ku national team mu senior 4 Ali Lukungu noonyereza ekolabe yasambako emipiira gyali mitono nnyo ng'atuuza Patrick Mbaziira mu national team so era be bamu ku baana bagenda mu All Africa Games South Africa ne basekajja I think Ali Lukungu so talent ezo zaavamu eyo Aldina Soccer Academy katugite bwe tutyo so bwendo netandika okusama kati naye kugambye nti nayo yalinga etunulira nnyo abaana bava mu ki kati nange mwe baakola ki mwe bandabira kati omwaka gwa 2000 Nairo ne recruiting as a junior player era okuba baaka
nga nkuba defense yes kuva ddanze nkuba defense so ne bandicruiting as a junior player era omupiira nasambako omupiira gumu ogwa Nile gwali Nile versus Police enakivubo omupiira gwe nasambirako Nile gwokka so bwekyo tiimu nevaawo kati ku crossinga ningendawa Nile nesaanawo Nile nesaanawo ya ne crossinga ningenda Mbale Mbale Heroes nenkuba 2001 season 2002 kati awuvira kwekungula vile kulaba mu Mbale ndaba mu Mbale nezija bwento nenkola ki ebiseera vira ng'ekyali za Nakivubo yali Nakivubo no yali Nambole yali ekyaliza Nambole okay yes so ani yali akyalize Nakivubo Nakivubo wabeerangawo ezo zipolisi tiimu zinyingi ezalinga zikyali zaawo naye ffe villa I remember it was Nambole so bwentyo holiday jane yange wayingidde mu sports club villa Mbale Heroes then ebiri mu November villa nenkola ki nengula okuva mu Mbale nga Micho yo coach yes yali season ya I think yakubiri yakati ne bangula okuva Mbale nenzija mu villa kati nenkuba season ya 2003 4 5 ne 6 ogenda mu villa nga wakyali Hassan Mubiru Hakim ne Andrew Fimbo Mukasa Hassan Mubiru yagenze mu Express Fimbo yakomawo ko naye n'amala n'atasamba naffe era yali ava mu Express nga nabasanga bagenzi nga baagala okubaza so n'atasamba ebintu byobimanyi nasiŋŋanayo ba Obwenyi ba Hakim Magumba ba Edgar Watson nga Morris Songuti no yali amaze okugenda yali agenze nensigana batendwa Abanyakenya ye squad eyo ani yali kyoto wammwe kuba nzijukira baali bafunye Morris Songuti nga gundi agenze kati twalina Mwalala Ben Mwalala mujjukira bungi Omunakenya awo nebongerako batendwa twalina Bakasongo Ekuchu oyo eyagenda Belgium era Mandela yali abateekamu ssente yes ebiseera byera yali Mandela naye yamala season eyo n'afuna obutakkaanya n'abawagizi bwatyo tiimu n'akola ki n'agirekawo kati awo villa nedda mu kye bayita okusitwagolinga awo etandikira ke kaseera ako etandika 2-3 etandika 2-4 ng'emaze otwala ekikopo kuba Mandela ekikopo yes ng'emaze otwala ekikopo era nitugenda nitwala ne Sekafa e Tanzania awo after that actually before kikopo kya Sekafa era tiimu yali estruggling because I remember twatuka n'okugenda e Mwanza okusamba nga tetusasulwanga emyezi 4 emabega nga mubanja era Katonda n'ayamba nti ekikopo kye twawangula e Mwanza ekya Sekafa ne batuwa emiliyoni 7 because twali tulwanira ebiseera ebyo miliyoni 7 eza Uganda eza Uganda gyali emitwalo 3 kitundu egya dola 3 kati nga bw'okonvatingamu ziba miliyoni I think 7 so kati ezo zezalwaninga tiimu sizoni yonna nga zisasula emisaala emitonotono like that bazanyisa ezo ze bazanyisa era awo nze nali captain awo nga Edgar Mazovao so mu Uganda wasambira Mbale Heroes na Villa yokka Nairo Mbale Heroes Villa mpozi ne Busia United naye nga si kyamanya kati bw'ova mu Villa bwenva mu Villa batandika dde okuyita mu Cranes 2023 bwe najoininga Villa ne bampitirawo mu national team omwaka gwe bampitako bayita jukira ebiseera ebyo Villa yalina abasambi kumpi squad yonna mu Cranes ne under nga bwe bayita abasambi ba under 20 gite oba Cobs nga bonna bwe bayita Cranes bonna so ebiseera ebyo twali tulina nga buli muntu gw'olabako mu Villa is a national player ebiseera ebyo twalina under 23 ne under 20 tulina Hippos ne Cobs so nga bonna basambi baki nga buli gwola mu Villa abironga mu gundi ezo
bamuyitako. So nze bwe nzija okuva Embaale sisambanga ku international game yadde n'emu kati bayita national team. Actually yes, oba ne Cobs baali bagiyise kati ne bayita national team ne bateekawo friendly ng'esamba Villa. Jjukira abasambi bonna aba Villa bali mu national team kati nga balina obaato kati abaali tebasambe abatalina cap yadde n'emu ne basamba against what? Against Uganda Cranes. Omupiira gwalina kivubo Uganda Cranes ne tugikuba egoole emu ku bwereere yateebwa Hakim Magumba baayite bamuyise ng'ali saidi yaffe awo immediately ne bampita era okuva olwo siddangayo okuva mu national team. Ani yali emutegese ebiseera Coach Leo Adra yaliwo ne Asule gwe gwomwaka Asule nga tanagenda mu poliisi gwe gwomwaka gwe bakola ki gwe bamulelivinga off I think okubeera omutendesi wa national team kati nobeerawo Leo Adra oba ne Timbe najjaawo ne Mutebi ekitegeeza kati Hakim Magumba baali tebannamulaba nti alina ekitone baali bamula naye nga mwalimu I think politics oba tutogere oba yali injured siyajjukira bulungi but I remember ko tebakola ki ogenze ku Uganda Cranes kategeza Uganda Cranes qualifications eza bbiri ena wazisamba nazisamba okuva olwo zonna nazisamba okyajjuka omupiira gwa Rwanda ne Uganda Rwanda yes ngujjukira naye ogwo ali saaliko ogwo nali ku bench si ku bench naye nali saali 18 naye walaba omupiira ogwo naye nali mu nkambi of course omupiira ogwo wakula omupiira nagulaba kiki kyokijjukirako kiki ekyaliwo ekituufu kuba abantu n'ensaba yaliro bakyebuuza Abubakar Tabula kiki yali ajja mu ggoolo tukkirize tugaane abantu babeera ne beliefs zaabwe ebaaya babirivingira mu Katonda nebaaya babirivingira mu maanyi amalala sijja gayita ga sitaani naye amaanyi gabaka because they are called gods obo Katonda nti omupiira ogwo Abanyarwanda engeri oba Tabula gye yali oba asambiddeyo yaliko mu APR I think ng'abamanyi so kati n'amanya nti ne wano the fact that abasamba abasinga obungira APR nabakiryovu baani ng'amanyi I think culture yeeyo so kwolwo bwe yalaba ebintu ebyo ebyali mu ggoolo byesimanyi byali ki nsubira n'alowooza nti era nataddeyo naye nze ganze omukkiriza nze nsubira nti those are psychological mind games nze nga nze kusibirivingira mu ki bagamba nti omupiira bakuba ne Uganda osalalayo nedda ogwo omupiira gwagaana Buganda osalabawoko incident nti omupiira gugenda okunywa nedda ogwo gwali gwa Kenya tugenda gwa Kenya naye guno it was a normal game but Uganda teyalina nnyo impact ku Rwanda nti okubateeba nti twalumba nnyo okusegeera twali twetaaga win draw ogwo omupiira I think twalina ne draw empiira yalibadde ne draw I think draw ne win zaali zikolera Uganda tugende Tunisia naye ate nebamaliza nga bakoze eki nga batukubye bukobi sekikiza tewali kyamaanyi kyaliwo tewali kyamaanyi kyaliwo so ye yabipapula n'abitwala n'akasuka n'akola ki Abanyarwanda anti nkugambe buli muntu alina birifi ye kati bayinza okuba nga kituufu kyali nti ddogo lyabwe nti alijjeeyo naye ate bw'alijjayo twakola ki because there after era twaddamu ne tusamba bwe yabijjaayo twakola ki kapiteni owakanya eddogo omupiira ndi wakanyanzi kuba siri biriivingiramu ndowooza sizoni eno yennyini batulagidde kapiteni wa kitala nti yadde coach walaga empeta ebyo ebintu singa China ye world champion
because bafuuse nnyo singa ba world champion nga buli kimu bakikola ki ne lwaki balaginga behind towulyanko nako nogamba nti no bagenze mu world cup balina kye bakoze you know ne mu Asia they don't qualify so subira nti nze ku lwange eddogo teririyo mu mupiira ogenze ku Uganda Cranes ya kati joininga Uganda Cranes mwaka gwa 2023 tukubye Sekafa ezenjawulo and it was 2003 gye twawangula nga tabula ye captain waffe gye twagenda e Sudan netugiwangula ezaddako ne banonda okubeera captain nempangula Sekafa 3 abadde bazeetamwa nebatokokagamba kati tuyayanira Nations Cup era nze naleetera Uganda okukyawa Sekafa kuziruzingisa vali ngoziwangudde yanziwangudde nga captain ate sina ku club koka ate sina ku national team koka ne ku club yes nempangulira ne Villa so nekifuka kya bulijjo kati anonanga okuyayanira kati Nations Cup kati njagala tudde ku Nations Cup njagala tutandikire tuyinza okubuuka 26 tutuuke ekintu kino ekyanywerera abantu bwe batuuka okugamba nti bannaayi kakati Uganda esobola ndowooza essubi itandika kujja kulazulo zaba kuba 26 waliwo coach Mike zaba ku Bobby Williamson yes ku Bobby Williamson ku zaba tewaliwo nnyo essuubi Zaba yaja after Bobby siweki Zaba gondi yali coach Mike then Zaba then Bobby essubi lyatandikira ku Lazio Saba wamazukidde ebiseera ebyo Zaba bwe yatwala n'obuwa e Scotland awo essubi lyali actually wetwatandikira kati era ebiseera ebyo abasambi b'omupiira bangi webagendera ewa kufuna ba professionals bangi neŋŋenda nestoyi ne bagenda Onyango ne bagenda baana bangi nnyo netuuka okubanga bw'oyita national team ojijja bweru ba professionals yes so awo essubi bwe lyatandikira because twabeeranga nekiri nti bwe twatusamba ne teams zabeeranga n'abasambi abo bayise owegundi kati bagenda kusamba ne Uganda era ebiseera ebyo kyatometinganga nnyo bannansi n'abasambi bagamba leero tufune bayise owegundi bajje basamba against Uganda so nga mu nkambi abo ka inferiority nako kakola ki kati bwe twagenda abasambi puli abasambi nga 15 kati that confidence nekumalaga naffe kati we are professionals yensuka kitwasanga Nigeria yes Nigeria netukiba wano netugenda eri netubba so confidence yawo bwe yatandikira omupiira gwa Nigeria wano mu ggwanga zali penalty yade mdobo wa Ibrahim Sekati wali mu mpira ogwo sali mali ku card kale n'ensambo gweri ogwe Nigeria ogweri gwe batubira omupiira golo yali etya amazima matuufu actually twateeba ya Serunkuuma yali ya koona ne baleeta ekoona Geoffrey Serunkuuma actually yali outswinger gwakuvaayo Geoffrey Serunkuuma ng'ali mu basajja nokyuka bweba outswinger bano babeerayo mu ggoolo yaabwe gwe nooba so naanoodinga omupiira yogera muki refinafu offside ng'abantu bali eri mu ggoolo yaliwa yes so bwe bamala okufuweeyo offside netusamba second half twawakanawakanako naye kankubuulire omupiira ogwo tegwali ku TV mwawuliranga buwulizi kati abasajja abo ba West Africans baali omupiira bagutwala ku level yawa bo nga bamanyi kati right now katugambe nti
sijagamba nti nezo kirabu zizikola naye namiti vira kali yeetaganya okuwangula ekikopo ziviper zeetaaga okuwangula ekikopo zikesi zeetaaga so nga bakola embeera yonna bakujja ku kisaawe ne bagusookeza eno ebbali kati awo bale officiation ng'ebeera mbi ddala ddala bw'ova ku officiation okubeera embi ne bagujja ne kuki ne ku television babadibagire ddala ki because bali waka nga buli kimu bakikola so bafuna teyalina free kick nawe yali koona actually nga bafuna ekoona nga balireeta Kanu n'akwata Onyango bwati Onyango ng'agenze mu mupiira agukwate Kanu n'amukwata bwati n'amusika n'amuzza wansi n'atomera omupiira mu ggoolo refu n'agibala ne mukayanako kye mukayanye 1-0 so bwetyo ogwe Nigeria ne gugwa bwe gutyo so mbadde ekyakuleeta kiri nti bwe twatuuka okubanga ffenna bangi tuva ebweru eyo confidence nejjawo era walaba okuva olwo nga performance yaffe it is paka ku last minute nga laaka yeekola ki nga laaka gye tutayina nga laaka yeetaliiwo nti ogenda oga nga tukubya abasajja ne tuka ku last minute nga tuli mu kugamba nti no bwe tukuba guno tuyitawo so singa wali eri edda twabeeranga nti musooka nakuba zi preliminaries wansi otegeera so ne tujjaawo ku Bobby awo confidence neri awo Zabaye n'akwate koona n'agenda ne bayita Mutebi bannayuganda ne batabuka ne bayita Mutebi coach Mike Mutebi Mike yali wa 2-6 then Zaba we yavaawo ndowooza ne bayita Bobby yes bayita Bobby then ne baleeta Disabre kati awo nekyeyongere kigumira ddala ndowooza Bobby yali nnyo mu Sekafa yes exactly kati njagala tujje mu kkubo nga tugenda mu AFCON kansoke mpumule mu katono nkomewo tukyali ne Captain Andy Anything Media.